Kano kagwego mufumbo muganda wange mwanyi nanze aliyeyo musakulu nagwera amiri yaliwo kubeera nti akujjukiza ticho sando kubeera nti obeera oba mukola mbulamu bwamwe obufumbo mulimu abakayingira mu mukwano mulimu abakayingira mu families nga mwakatandika mukwano naye ensonga nkulu nnyo naddala gwe omukyalo omufumbo n'omwami omufumbo abawasingana mateeka either geddiini oba mateeka n'wegalagira katonda abalagira okulemuka binene ebya just for just mpaako buwi ebyaffe biri nti bikomaawo kucekinzi wana omuntu obeere nti omulekaawo ensonga gyenjagadde mbeere nti nkugamba fubanga nnyo omanye mukwano gwo kyasinga okwagala tuve ku binene ebyokubuuza omuntu gwogenda ofumbira oba bbaawo oba mukyalawo mu nju nti munaye kikyosinga okubeera nti oyagala ebisinga okuyombya abakyala n'abaami ojja kwesanga nti bibatayagala kati bw'omanya ekiyombya mwami wo oba bw'okikola ng'omukyala tasiimye omanya nti then ekyo ekintu takyagala bwekiba nti kirungi weyongere mu maaso ng'okikola bwekiba nti walaba nti kikosa munno kiveeko obufumbo bwo kujja kubeera nti buwangaala sharing aka video tubeere tusubscribinga ku Kibula Islamic Media.